abaana ab'obuwala tekinyuma kiri abaana abawala so si abaana ab'obuwala naye abaana abawala tubeebaza olw'okujja ne mwewaayo nga mugenda okwetaba mu mpaka ez'okwolesa ebitone byammwe ate n'okuyiga kubanga ebitone nga era obwakabaka bwa Buganda bulinawo minisitule y'abavubuka n'emizannyo n'ebitone. Ebitone bya ngeri nnyingi buli omu bw'anaabazze ate tetujja kukoma ku ekyo kyokka nga bwe muwulidde nti muli mu mpaka ez'okwolesa ebitone ate era n'okulaba okulaakulanya obulambuzi. Okusinga kwa byonna ekikulu mu mpaka zino kwe kulaba nga obwakabaka bwa Buganda bwongera okulaakulanya obulambuzi kubanga obulambuzi kye kintu ekireeta essente mu ggwanika oba lya Buganda oba erya Uganda ate era kye kintu ekijjayo okulaga ebifo byaffe bye tulina mu bitundu kubanga essaza lyaffe lino Busiro lirina ebyobulambuzi bingi nnyabo nga Buganda. Nva ku kino ekyoto ekiri e Ssentema kye mulowooza naye ebifo bye tulinamu n'ebyobulambuzi bingi ebya mu ssaza lyokka Busiro nga mwalambudde omwezi mulamba muyinza okuba nga temugimaze nako naye lwakuba nti tetufuddeeyo okulaba nti tubikulaakulanye. Awo nno kati mmwe bwe mujja ne mwetaba mu mpaka zino kiba kituyambye okulaba nga tukulaakulanya ebyobulambuzi naddala mu ssaza lyaffe kubanga tekinyuma kugamba nti Abannalulungi ba Busiro gye bagenze okuyigira ebyobulambuzi bagenze Mawokota ng'ate ebyaffe ebya Busiro tubirese wano ng'ate gye biri bingi kuba mu ggombolola zonna ze tulina ezo nga bwe nzimenye temuli mugombolola eterinaamu kifo kya bulambuzi singa tuba tukoze enteekateeka ennungi. Awo nno tujja basaba ensonga eyo nayo tugitwale nga nkulu nnyo. Ensonga endala luli edda bajjajjaffe oba ku mulembe giri egyaliwo balowoozanga nti omwana okuvaayo okukola obwannalulungi nga balowooza nti oyo malaaya oyo agenze muki naye kati muli ddala mu bbanguliro lyennyini kubanga temujja kukoma kukwolesa bitone naye omukulu oli gwe batulaze wano agenda otuyamba n'abalala abanajja bajja basomesa ebintu bingi kati ne bw'oba ozze wano ng'olina diguli naye waliwo ebirala by'obadde tonnasoma era byojja okuva wano ng'ogize eki ng'obifunye. Awo nno mbakubiriza muteekeyo omwoyo. Omuganda yagamba nti ogutateganya envuma tegira ki tedda ogutateganya teguzza nvuma. Awo nno mulina nammwe bennyini kati mu njogera eno eriwo eyammwe kuba kati ffe tubungeetera mu mulembe gwammwe enjogera eno eriwo eyammwe mulina okwebeereramu kubanga tuli wano ffenna mwenna nze ku lwange ndaba muli bawanguzi naye ng'ate empaka bwe zinaatuuka wadde munaaba mukoze bulungi mwenna nga mufunye obubonero bwe bumu naye era bajja kugamba ab'akakiiko nti mwegalire mu kisenge mutulondereko bameka basatu wano abasazi b'empaka bayinza okuga nti bonna tulaba bagwanidde naye eri obwakabaka bwagalako bameka nze ku lwange mwenna mbalaba nga muli bawanguzi kaakati mulina okufaayo ennyo okulaba nti mu buwanguzi obwo bwe mutuuseeko wabaawo ate mbukoleredde okusukkulumako. Ffe Busiro lwe twawangula empaka ez'okukola emirimu gy'obwakabaka mu 2017 naye essaza lye twawangula twali lisinzaako kitundu kya Kabonero era twebuuzanga nti akatundu ka Kabonero ako minisitule yakanoonyeza etya okulaba nti Busiro ffe tusinze naye nga be twasinga twabasinzaako ki kitundu kya Kabonero ne tuba nga balangirira nti Busiro yesinze okukola emirimu omwaka ogwo. Awo nno nammwe mbakubiriza buli omwafube okulaba nti bwe wanaabaawo abasatu abagenzi naye nga nammwe bwe baba bayita substitute nti ono tazze muleeteewo ono nga tewabaawo kugira ki tewabaawo kubuusabuusa bano ababekenneenya bajja kuba bakitegeera bulungi naye olw'okuba amateeka ge baatuwa Buganda ge yatuwa yatugamba eyagalako abantu bameka basatu. Awo nno mbeebaza olw'okuba nga mwage tujje tutongoze
tujje tutongoze enteekateeka eno kubanga wadde tuli bakama bamu naye mwandibadde mutukolera bukolezi report titwafunye nagagga oba omuntu ow'engeri ki yenna oba ssaabavujjirizi asinze gwe twayise ajja atongoza empaka zino era tetwandibaganye kubanga akakiiko kammwe twakawaki obuyinza kwe kulaba nga twagala ttiimu egiraki ewangula era tuba twagala nti kumpi abasatu bonna abavudde mu Busiro ne mu Buganda era bonna bakwate ow'oluberere ow'okubiri n'owokusatu nti bonna bavudde Busiro. Ffe kiiko kye tubaagaza eripooti gye tubaagala eno okutuyita tujje tubeerewo abaffe tulindiridde kimu omanyi nabinda zino ttiimu z'omupiira oba ez'ebika oli omugamba jangu tusondere ekika kyaffe ekyekkobe ttiimu esambe awuza nja kujja naye bwe bagenda mu kisaawe twakubye mmeka kyokka awuza twakubye mmeka naye nga bamuyita nga tagezeeyo abo bonna gye bali tubakoowoole ekintu kino mukikola ku lwaffe naye nsaba buli munnabusiro gyali yenna tumukoowoole ayambe okulaba nti omukolo guno gugira ki guvaamu bulungi kubanga obuwanguzi bwe twagala tebujja kujja nga tuzinze businzi mikono tulina okutuuyana okuva ku kigere okutuuka ku mutwe naye nga tutuuyana mwe be tutuuyaniranga nammwe mwefaako nabana ababatuuyaniranga bafaayo ate nga n'abavujjirizi nabo balaba nti gye batadde ekyabwe eddala kivuddemu bulungi n'ebigambo ebyo okubaagaliza buli ali waali naddala ku mmwe bawala baffe abeetabyemu buli omu ku mmwe mwagaliza buwanguzi aye Katonda kumasalo Mwami wa Ssaabasajja Kabaka akulembera essaza lino Busiro biri 24-25 empaka zino ez'abannalulungi mu Busiro 24-25 ez'abannalulungi mu Busiro 24-25 nzitongozza olwaleero era nkubiriza abavujjirizi bonna naddala bannabusiro tusobole okuwagira Busiro tusobole okutuuka ku buwanguzi. Antongozza ye mmyuka wa Ssebwana Vincent Kayongo mmyuka ow'okubiri. Ssaabasajja Kabaka amagale. Okay. Erinnya nze Nanozi Flavia ndi muzzukulu w'omutaka Gunju atudde e Bukalango Busiro. Ku lunaku olwaleero tubadde tuyinayo auditions Joggies Recreation Center. We were 13 in number. Tubadde no chief guest erinnya nze ng'omuntu neenyumiriza nnyo mu kye ngenda okukola eky'okwesimbawo nga Miss Tourism w'essaza lyange erya Busiro. Nsuubira okutumbula ebyobulambuzi ebiri mu Busiro n'okuzza Busiro ku ntikko nga muzzukulu w'omutaka Gunju neyanze. Nsuubira ate mmanyi nja kuziyitamu nsobole okukiikirira essaza lyange erya Busiro ku Buganda Kingdom. Ate era Mukama w'anaaba ayambye n'empita ku Buganda Kingdom nja kutuuka ku mpaka za Miss Tourism wa Uganda era nga nja kuyamba okutumbula ebyobulambuzi ebiri mu Buganda Kingdom era tusobole n'okufuna mofe ku country level. Nsuubira n'okutumbula ebyobulambuzi ebya Uganda yonna ng'ensi yange
ensi yange nsobole okugiraga omukwano gwenjirinako nga ntumbula ebyobulambuzi ebigirimu. Nze Nankanja Mase, muzzukulu wa Waggwa Essese Bubembe. Mwabanda weddukira oba weddira ki? Neddira Nvuma, Akabbiro Katinvuma. Okay. Neetabye leero tubadde ne auditions zaffe era neebaza Katonda tukyazitambuza kati nvi ku ssaza lya Busiro nga nvudde mu ggombolola lya Katabi, Ssaabaddu Katabi. Neesimbyewo ku bwa Miss Tourism ebyobulambuzi ng'era omulamwa gwaffe guli ku bulambuzi n'emirembe. Ogenda kukyeyambisa otya okutumbula ebyobulambuzi mu ssaza ly'e Busiro singa ofuuka Miss Nalungi w'ebyobulambuzi mu ssaza ly'e Busiro? Singa nfuuka Nalungi w'essaza Busiro nsuubira okutumbula ebyobuwangwa nga mpita mu kutumbula ebitone kuba neebaza Katonda Mukama yansi ekitone nsobola yimba nsobola zina era ngenda kukozesa eyo ekitone kyange okwegombesa abalala okwongera okutuyimusa mu byobulambuzi. Kale tuli wano. Bosman. Kale tuli wano. Committee members. All right. Smile okay kakalaga nti mwawangudde dda. Give me your eyes here.